They speak of freedom with broken chains, but in their hands are hidden stains. A mask of smiles they wear so tight, hiding truths from the morning light. Oh, imposter dressed in gold, your promises are tales retold. Two voices clash in the open air, seeking justice that's never there. Mbalamusizaako nnyo bannansi mugyebaliko gyonna egibateganya. Yenze Kanka Emmanuel Peter oli ku Media Choice Telefina. Media Choice Television, its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. Bannayuganda bangi muzze mukaaba nga musaba nti mwetaaga alipoota ku bannansi abazze bafa, abamu abaakafa n'ebiseera ebiyise abazze bafa ekyeyonoonere, nga lipoota zino muzirindirira okuba nga zibaweebwa okuva mu bitongole ebinoonyereza bibabuulire ani atta abantu bammwe. Ate abalala temulinda lipoota ku baani bafudde, wabula mulindirira lipoota ku bantu bammwe abaakwatibwa mu butemu bw'abantu ab'enjawulo. Bano nga mugamba tebalina musango era nga basibiddwa emyaka n'okubonyaabonyezebwa, nga kye musaba gavumenti ekola ky'okubawa lipoota ku baani abaakola emisango gino, n'abandi ki bwe yabanga muganda wo ng'omusango yagukola olindirira ekibonerezo ekigenda omuweebwa. Abalala abantu bammwe baakwatibwa ku misango gye batazza ne bamala okubonyaabonyezebwa emyaka n'emyaka mu makomera ne bamala ne babata, naye mulindirira lipoota ku biki bye baali bakoze basobole okuliyirirwa, oba mufune obwenkanya ne bwe muba temuliyiriddwa ku bantu abo mutegeere nti omuntu wange ebiseera ebyamufiirwa nga bamukwatidde obwemage eyakikola yoono, mukakkane ku mitima. Kakati abangi mutugamba nti ffe bye twogera ebimu tuba tulimba nga ba bloggers oba nga abantu abafaayo ku lw'ensi oba nga ba investigative journalists, era ne mutusaba nti musirike tulinde lipooti enkulu ezikolebwa ab'ebitongole. Kanka bateme mu lipooti ezize zikolebwa, America ezeekola lipooti ku bantu abangi abattibwa wansi w'ekitongole kyayo ekiyitibwa Federal Bureau of Investigation, kiyite FBI. Alipoota ezo bwe zijja mu ggwanga waliwo alipoota enkulu erimu okutta kw'abannansi yaweebwa Museveni. Yagenza okukwatakwata ati mu briefcase ye nga lipooti mye abayaaye bagibbye mu briefcase yabuze. Alipoota erimu okuttibwa kw'omugenzi AIGP Afande Felix Kaweesi yabbiddwa era terabwangako. Kyokka nga alipoota yakolebwa era FBI n'egikonkuludinga, kati omusango gwakomyewo mu kooti ne bagamba kye tusigalidde okumanya kumanya kiki ekyali mu alipooti FBI gye yakola tukonkuludinga emisango gino egy'okufa kwa Muhammad Kirumira, Muhammad Kigundu, Muhammad Kirumira, omugenzi Abiriga, okufa kw'abasiraamu ekyeyonoonere mu nsi nga buli wabaawo omuntu afa bannayuganda be bakwatibwa ate abasiraamu babonyeebonye. Kati buli muntu ng'alindirira asaba nti Mukama Katonda tuyambe tufune lipooti zino FBI zeekola, baagibbye. Either Museveni ye yagibbye agibuzeebuze oba baagimubbyeko, bagenza okunoonya lipooti nga terabika. Munsaasire akasana kangi kagalubindi kange kano munzikirize nkateekeko, sikamanyidde naye tujja kutambula nako. Mu programu y'olunaku olwaleero bannansi mbategeeza nti nzize okubabuulira biki ebyanoonyerezebwa mu lipooti eyakwekeddwa wansi nga mwenna mulindiridde obwenkanya nga bannayuganda abanoonyereza byabalema ne twesigama ku kitongole kya Amerika ekiyitibwa FBI. Era FBI nekola ogwayo buli kimu ekyali kyetaagisa n'ekikola n'ekimaliriza. Alipoota n'ezireeta, Museveni n'aziyingiza briefcase, kati bagenzo zimubuuza bekkaba either yazibuzaabuzizza oba baazibbye. Mu programu eno kyekyo kye tugenda okudiscussinga mukakase nti nga mukyanoonya obwenkanya eri David Sako ne Deborah Mutaaga, mukyanoonya obwenkanya eri assistant director of DPP oluvannyuma lw'okwata obupya bano abaali emabega w'okutta ate nga baali mu bitongole bya Museveni. Kakati Museveni agamba lipooti bagimubbyeko. Biki ebyali mu lipooti? Oluvannyuma lw'okutta Kaweesi
FBI yayingira omusango nekuŋŋaanya ebintu bye ŋŋendo bagamba omwali ebinkumu omwali amasasa agakubwa omwali obujulizi bungi era n'ebitwala ku edikwota yaayo nga bino byahandingibwa ku edikwota e Nairobi. Bagenda bitunulatunulamu nga n'ebimu abaali bakulidde okunoonyereza babibuzaabuzizza kubanga mu kavuyo ka Kayihura mu biseera bwe yalumirizibwa nti ebisinga ye yabiri emabega ate ye yali omunoonyereza omukulu ku misango egyogerwa nti ate emabega ayinza okuba ateeberezebwa yagirimu oba abantu abanene bagirimu. Museveni bamuwa lipooti nga n'obujulizi Amerika bwesinziddeko yo bwekuŋŋaanyiza emaze okubumuwa kati FBI lipooti kaba mye yabuze. Ndooza mulaba ensi yammwe. Kansooke empiseewo obubaka bwange buno ndyoke nzije mbabuulire ate biki ebibadde mu lipooti nga tugenda bikwata kimu ku kimu okulaba emyaka 8 ku 10 egiyise lwaki alipooti zonna bulijjo mwebuuza naye ani ali alipooti ani atakkuta mmere nga lipooti za poliisi ezijja ku buli kimu atwala ntwale buli bazimuwa atuulako ntuule. Mugenda kukizuula mu puroguramu eno baani ababiri emabega. Bannayuganda mbategeeza nti bino ebintu bye mbagamba si byakulimba. Okuttibwa n'okuttibwa kw'abagagga abantu abeekoleredde kususse. Bwe muba muli eyo Bulaaya ng'olina akayumbako wakazimba bano abantu bemuleka tebakoma bukomi kubategekera nkwe bati babateeramu n'amalogo. Okanya kubeera eyo olaba munnange buli ogezaako okulinnya ennyonyi kifuuka kizibu olwolwala buli ogezaako okuŋŋaanya akasente bwemmye nga kakuddukako kumbe byawongo babikusindikira. Kakati engeri gye tuli baddugavu mbakubiriza munoonye abakazi abayitibwa abakooki mubakubire ku 75026000 basobole okubayamba. Ku 75026000 ojja kusobola okubakubirako obabuuze nti bannange kino kye kizibu kye nnina oba kino kye kintu kye ŋŋenda okukola oba kino kye neetaaga okukola basobole okukuyamba okusobola okukikola. So mbakubiriza ku bizibu nga bino wammanga maanyi ga kisajja bisiraani kunyweza ssente kati ate waliwo n'akalala ak'enkizo. Bw'oba oli eyo Bulaaya olina akayumbako kuba essimu bw'oba olina e Bulaaya olina kapolotiko baakubba ssente tezinywera weewulira bubiri buli wofuna ekirowoozo nti kaŋŋendeko kube naweereza ssente kubira ba mukooki 75026000. Mwalipoota gye mbaleetedde olunaku olwaleero kambabuulire bannansi buli muwuliranga ekintu mu ggwanga lyammwe Uganda temukitwala nga bwe bakibagambye teekayo amagezi mangi onoonyereze. Nalaba jjo nga bakomyawo emisango gy'okutta omulamuzi Joan Kagezi nga bakomyawo emisango egy'emabega gyonna nemmanya waliwo ekyekwesa emabega. Nagenza okukizuula nga Amerika yataddewo ssente ku muntu agenda ogifunira omuntu eyatta abatuuze baayo mu bbomu za 2010 nemmanya kati abafere banoonya ssente. Amerika yalangiridde nti ekyakiriko neteekawo n'emiwendo eminene ennyo nga ne kati saawa eno ne bwogenda ku mutimbagano gwa Amerika bagaba miliyoni za $5 ku muntu eyakuba bbomu mu Uganda. Kakati olwakiwulidde bano abasajja bayaaye ne mu Uganda tufugibwa bayaaye tufugibwa bafere olwakiwulidde jjukira Amerika bino byeraga ate bosi bye basuubiza. Amerika yabasuubiza ebintu bingi ne bagamba ffe kasita mutuwa eyakuba abatuuze baffe bbomu tubawa akasente. Kansooke mbalage ndyoke mbabuulire ebikwatagana ku lipooti naani yagibbye. Waliwo eyagibbye lipooti mu briefcase ya Museveni ng'anoonyaamu FBI ani gwe yali ekoonako batandika okunyonyeza bagenze kati buli omu agiyigga oluvannyuma lwa ssente za Amerika. Mu kapapula ako koolaba munnange bazeemu okwata abaali emabega baali babasonyiwa kakati ssente zaze bazeemu ne babiyigga kubanga byali mu security ate babimanyi bonna ababuzaabuza obujulizi kati saawa eno babanoonya kati byagenze ne bigaa kati bwe baba batunoonya lipooti katugibbe ne biyingira briefcase y'omukadde omuzeeyi byayingidde briefcase y'omukadde lipooti ne bigibba mye tekyalabikako. Amerika yataddewo ssente mu kapapula ke mulabaawo ffe bannansi kano ke baatulazeeko naye ebyama ebyekukunisa emabega w'okkomyawo abaali mu lipooti ya bbomu FBI gye yakola kati bye tuleese. Wulira Amerika etaddewo miliyoni 5 mu kapande ako koolaba ono information ku terrorist oyo gwetaddeawo eyatega bbomu mu kajalalo ka 2010 kino Amerika ffe gyetulaga naye bo balina kye babaze kuba FBI yakola lipooti zaayo nezimaliriza
kati neteekamu abantu kyova olaba bazzeemu ssebo kati bali mu bikwata 210 On July 11th, 2010, Al-Shabaab terrorists conducted suicide bombings at 2 locations in Ugandan capital during celebrations of the World Cup final, killing 76, including a US citizen, mwalimu n'Omumerika. America emusasula millions za dollars 5. Ababuulira ani yatega bomu omusajja ono n'abaakiri emabega kati America emusasula millions za dollars 5 kabane kabyekoona emitwe bigenda kutandika okwekuba era bannayuganda nze mbalabula bigenda okwekuba amasasi anti byagala millions 5 eza dola kati buli omu nagirabya America ezimbye ebazimbidde ekizimbe nenga wano mpulirawo ekiwunya America etandise kakati bigenda okwekuba amasasi lwa ssente alipoota bizinoonya naye kati buli gwe byali byasirikire yali mu report avuddeyo ne ya Museveni byagenze mu briefcase yagenzo okwaza bwati takyagiraba FBI report eya 2017 byagibye naye ffe abamanyi ebyagiri emabega bikibi batwala okunoonyerezaako byengenda okubabuulira. Senior Al-Shabaab member Abdul Kadir Muhammad Abdul Kadir, also known as Ikrima, played a significant role in planning and directing these attacks. If you have any information on these attacks, Ikrima or any other individuals who have information on Ikrima or omuntu yenna or any other individual involved in these bombings, contact us via Signal, Telegram or WhatsApp or our best tips line. Your information could make you eligible for a reward and relocation. And US Department of State Diplomatic Security Service rewards for justice. Enamba yesimu yeyo. Neba naye tufugibwa bafere. Ekyamazima tufugibwa bafere. America yataddewo sente negamba bw'otubuulira ku musajja ono nawo mulala gwe yakolagana naye okutta bannayuganda n'Omumerika omu tukuwa sente ne tukutwala ne mu America milioni za dola 5 kutwala ne mu America kati amagye gabaguse kakati biri eyo biyiga report era byagibye byagifulumiza kiki ekyali mu report byagiyize era byagibye mu briefcase ya Museveni lwa sente ne bannansi kakati ndoza bannayuganda mu kiraba bwe tutavaayo ebiseera ebimu bawa report zine bino ebintu temujja kubimanya kati bagenda kwekuba amasasi ate nammwe mwegendereze naddala abasaatu abakolagana nabo kyova olaba nze omuntu alimu enaalimu akolagana nabo abayayi nze muyita nkoko ya mutamiivu omutamiivu lwabagukati ye n'atamiira ng'avaayo agamba kati bagisale kati babanoonya bw'oba obadde okolagana nabo kati saawa eno beera ku bwerende kuba naawe bakuyiga muwulire. Oluvannyuma lw'okutta ow'ekitiibwa omugenzi Andrew Felix Kaweesa yaweereza eggwanga lye obulungi, FBI yakola alipooti. Andrew Felix Kaweesa tebaamutayika baali bamukuba amasasi mukyajjukira bulungi nnyo yakubwa amasasi ne Kopolo Kenneth Erawusako ne driver we Geoffrey Membewa. Bano batibwe nakuso mwezi nga 17 2017 lwali wa kutaano mu mwezi ogwokusatu era bano batibwa Kasana Kulambiro Buto Enakawa. Kakati Andrew Felix Kaweesa bwe yali agenda okukola emirimu ekyamussa kyonna kyali kikulu naye yamutta ayimplicatingibwa agambibwa kubanga oluvannyuma lw'okumutta ate Kayihura ye yali lead investigator ate nga mu bantu abazze batibwa abapoliisi ne Kayihura asongwako kati America yakiyingiramu. Jukira kino kitutte emyaka 8 egiyise America yakola report yagenda nekozesa laboratory yayo nekola report ku bintu byasanga ku crime scene report negikomyawo era report eno teddanga mukulabika okuva le bagikomyawo kakati biki ebyali mu report America gye yatwala. America bwe yali egenda okutwala ebintu bino yatwala amasasi 23 bullets amasasi ebisosonkole by'amasasi 23 yatwala magazine emu ey'emmundu netwala ne card manyi zino memory card bajiwa ne memory card eyaliko ebifaananyi bajiwa memory card yaliko ebifaananyi ebimu America ebinoonyeeko obujulizi era bino byatwalibwa mu ofisi ya FBI eye Nairobi mu mwaka gwa 2017. FBI bamalojuwa ebintu bino yaggulawo report eyitibwa FBI babitwala mu laabu yaabwe ne babiwe namba yali namba 2017-01183/3 dated June nga 8
2017 era bino olwamala okubaweebwa ne baggulawo lipooti yali case ID number 163-NI-2147960 ye case number gye baggulawo. Bano nno ba senior FBI officials ripooti baagikola era ripooti eyo ye yali ebulako okutubuulira ani yalagira, ani yali emabega, ani yapulaninga, ani yateeka mu nkola. Naye mukijjukira kasita baamala okutta Kaweesi omugano gw'abasiraamu ne gutandika. Buli muntu eyakwatibwa yali musiraamu, yaliko erinnya siraamu. N'ataalina linnya siraamu baamuteekako AKA, also known as alias, erinnya ly'eddala nga lyali lya kisiraamu. Kati bannayuganda bonna abasiraamu abanyigiriziddwa bazze balindira nga bagamba Mukama Katonda bino ebitongole by'abasajja abasirusiru ebiri mu security ebikola zi ripooti ne zitafuluma tubalira ku Amerika. Tubalira ku Amerika kekola ripooti yagire era Amerika ripooti yagireeta dda naye kati byagibye lwa sente. Amerika yataddewo muwendo byagibye kati lwa sente. Omanya Amerika yatayiteninze grip nebi yagamba okukola mu Uganda byatandise okuluma endaku z'omwezi nga 8. Enkya mulindirire Amerika kiyasazeewo. Amerika kiyamaze okusalawo ku bannayuganda bagenda yamaze okukisala. Ebibadde bigenda okudduka mu ggwanga jjukira ebibadde bigenda okutta abantu mu kalulu nga ekyaliwo luli mu kalulu kati Amerika yagisaze bidduka ne byefuula simanyi bigenda okukola bizinesi ne babiwa visa ya myaka egi yagisaze ekyatandikiddewo nga 8 myezi egi olina okukomawo ate bw'okomawo tebagikuddiza mu kalulu olina okudda kati saawa eno n'okukuyiga bakuyiga ku ttaka lya Amerika bw'ogendayo nze nyinayo bizinesi omanye enkola emu ey'okuyingira Amerika ababbi bwe babba ssente zammwe bagenda nga ba investor bagulayo amayumba ne bagulayo n'ettaka bagende eyo ne babeera eyo. Abantu bange bali mu Amerika bannaye mbebaza mwebale nnyo guno omukutu gwammwe mbwe munfudde kyendi mumpa lipooti mumbuulira amazima nange abadde bagakaaka kayoyo ye waffe yoyo guno omukutu mugufudde ogwammwe kubanga bantu be bampa lipooti mukati ababbi kye bakola Amerika ekusobola okutwala mu Amerika ng'omaze okugulayo property kati kye bakola beefuula abaguze property buli bategeka enkwe z'okutemula bannayuganda okubattira mu bululu babakuba amasasi nga beefuula abagenzi okuinvesta tuli ba investor alagayo kadi nze nyinayo ekizimbe nze nyinayo office ayitawo buyisi bonga beetooloolamu agenda n'ekikazi kye n'obwana bw'aba yabuweereza dda mukazi wa nti abaana babazaalira mu Amerika yagenda nga tourist omwana n'amuzaala ebyo Amerika yabigobye kakati yamaze nakyo kigireyo ripooti mu bujjuvu bwayo ngenda kugibawa mu programu enkya. Kakati basenior FBI officials bamala okuinvestigatinga ripooti ne bagiwa naye bwe bagenda mu kuttibwa kw'abana abantu abazze battibwa FBI badde esindika abantu nga buli wamu ejjawo fingerprint ku fingerprint ezaali mukutta Kaweesi bajjawo fingerprint naye jjukira bali bamaze okukwata abantu abasukka mu 8 bwe bakwata ne babonyabonyako bwe babonyabonyeza FBI ne bagamba nti abantu abo bonna be mukutte sisobola kugamba nti tosobola kugamba nti bonna babadde mukutta abantu mutuwe fingerprint zaabwe naffe tulina ze twajja ku crime scene tulabe ani yaliwo n'ataaliwo ne bataaka abamu be bali bawaayiriza abasiraamu ne bakwata fingerprint 38 ne batandika okuzijjako mu biseera ebyo fingerprint eyali azikulira yazibawe ennaku z'omwezi nga 15 ogwokutaano mu gwaka gwa 2017 era forensic officer eyaliwo mu biseera ebyo yali futinga fingerprints baali bamuyita Michael Jackson Okero ng'akwata fingerprint ng'azijja ku bano abantu bonna be baali bakola ki bavunaana ogw'okutta Kaweesi muwulire. Kakati yali supervising fingerprint bamuyita superintendent of police Pius Kaningomu ye ya followinga Pius Kaningomu agenda okutuusa fingerprint bagenda okukebera fingerprint z'abantu bonna be bakwata nga tekuli n'emu nnamu naye embwa za police bane mujja kutta eggwanga abayayi ba police bannaye mwonoonye ensi omusajja yabajjako fingerprint nga zikwasa simanya ani superintendent of police Pius Kaningomu ye yagoberera fingerprint zino mpaka Nairobi. Abamerika bagenda okutuna mu fingerprint nga tisizezo kwasa 18 tekuliko neji nga batandika kwebuzaabuza omanyi bana abayaya ababeera mu forensic bamanyi ingredients anoonyereza ze yeetaaga kye babuzaabuza bwe baba bakwata fingerprint balina bazikwata jjukira nkugambye ntya abantu abaalabibwa mu kutta kwa Kaweesi bali mu poliisi
bali mu poliisi kiki ekiraga bye bintu ebyasangibwa. Fingerprint zonna America ze yabatuma yakizuula nti zaali compromised. Muwulire zonna ze yazuula ze babawa zaali compromised. Byonna bye baali beetaaga okujja ku fingerprint bano bazibawa tebabirina, bakiyita compromised. Zajja teziwera, zajja tezikola, zajja teziriimu kirimu. Era America yabagamba bugambi mugende n'ebyekisiru byammwe 38 fingerprint balina we bazikwatira nga bizibuzabuzizza. Joano byateze bomu mu Uganda neimana ebitugamba mbukamanda ekyo kisajja kyemwalaba kiyambadde hudu kyali kya police mbwera bakikwata. Kati n'abantu abali mu communication zagun ne babakwata tetunawulira babatutewa oba bakyabanoonyerezako. Lwaki temutubuulira nitufunira oyo omukazi gwe mwagamba Aisha simanya kaabaki magezi gwe yajja n'ayogera n'amagezi amangi mbu tumukutte tubuse bannange tubawonyeza ndowooza kyali badde so massive bali singa twamulese n'owulira omuntu mbu twamulabye ng'alinnya boda gwe bakubira kaleerwe mbu baamulaba ng'alinnya boda e Busega munayita ku flyover ne bamugamba yimirira ku flyover oba bana abasajja ate mwasomerawo mbu abane buloga munnaffe kulayije ku oluwanji wayo nali nkuwana ngamba bana kulayije yakisobola naye ku oluwanji wayo alipota gye baakuwa yalina ebibulamu otherwise bw'oba gwe wagikola okaddiye muzeeyi balonda omulala bwe yatuuka ku flyover ne weebuuza muntu ki atudde ku booda agenda okuba bomu ate aviirako ku flyover waliwo stage ya bodaboda waliwo wa bodaboda g'osobola ogamba nti nteeka ku flyover naye nayimirira n'akuteekawo newankubadde maama ababodaboda b'e Uganda basiru naye awo tebatuukawo olwatuuka mbu tumukubye abadde kirabika mukongo kulayije yagamba bwe mutunuulidde alabika mukongo magezi ye bwe yajja yagamba mu magezi amangi mbu ffe batumulabye yono omuntu amukwatako Aisha era atuwa ekifaananyi Aisha mukazi wa Muzaffaru ate atudde ku piki ya Yusufu kyokka yali muwala wa Abdul Shakuru bagenze bakuba abakatuliki ebyo nabyo ne tubigira kaakati FBI ku fingerprint ze yali futinga ono simanya kaningi biki Michael Jackson ye yazibajjako naziwe yazigoberera bagendo zikeberera nga buli bujulizi bonna obusobola okulinkinga nabo bennyini ze bakwata bubuzabuziddwa zatwalibwa ebirina okukeberebwa bijjiddwako ku fingerprint nga tekuli. America negamba kunoonyereza kikunera yabikomyawo bukomya kakati ebyo bibagira nakati bakyabirina enaggulu ze fingerprint ze batereka mbwe enaggulu ze balina America ze yabola nti zino si ntuufu bazikeberamu mulabu yaabwe nga tebikwatagana be bakutte ne be bagize tebikwatagana badda mu kunoonya bujulizi mbu waliwo omwakkiriza era ODF akkiriza ye yawaayo banne 8 kati abasigadde ne babatasimanya ne basigaza 8 kakati muwulire kubimu ku bizibiti okumanya poliisi eno mfere kubimu ku bizibiti ebyasangibwa mu kutta Kaweesi pichipichi ezakozesebwa bana abattaka Kaweesi okutoloka zaali za poliisi bakwata pichipichi 2 emu yali poliisi namba UP 3919 ye number plate ate yali linked ku poliisi 3919 endala yali UP 7541 muwulire kakati poliisi emanyi bulungi akola mu logistics amanyi bulungi nti nagula pichipichi era afande gundi yabadde agitambulirako bali mu okukwata ebaali bannannyini piki ezo kuba buli namba plate olaba basobola okukwata namba plate z'omuntu yabadde ku crime scene ng'alina kyabba kakati ezaabwe bazibuzaabuza epichipichi ezasangibwa mu kutta Kaweesi zaali 2 nga za poliisi nakati bakyazirina enaggulu ziri awo ewali emmotoka ya omugenzi Muhammad Kirumira ewali gye bakubiramu abiriga gye bakubiramu Kigundu ne ya Kaweesi weeri neza poliisi ezakozesebwa okutoloka ku crime scene ze bakozesa boke nnyini weeziri naye tebatubuuliranga nti ofiisa gwe twali twasayininga pichipichi eyo twamukwata nti ofiisa eyali ku pichipichi mpozi nga lipooti tebaagala kuzituwa naye bannayuganda mumbuulire bannannyini pichipichi ezaali eza poliisi ezakozesebwa okutoloka nga bamaze okutta Kaweesi mwabalabako nga poliisi ebakutte abafeere abo
abafera balimala kuva mu power ne mutegeera ebingi bye bakoze kubanga saawa eno buli muntu kasaba azuula Museveni nti bambi omuzeeyi ye kyayagala power gwe muwane nti muzeeyi gwasinga nga kiwedde kasaba amuzuula weakness nti yayagala power kyonna kyonna ekimukuumira mu power kumuwana mwe bajja ne babakuba emigo just only one thing tumusobozese musajja mukulu okusobola okuwangula akalwa akaddako ebisigadde bemye alipota tebazi kati muli Munnayuganda alindiridde omuntu wateebwe omuntu wakole ki obwenkanya tebujja kulabika mu bukime wa Mukama Katonda mu bunonye wa Mukama Katonda mpaka lwe munanyiiga ne mukwata abafere ne mubajja mu power nze mbabuulidde kakati ongamba otya nti report ya FBI kitongole kya USA yemu ku nsi ezisinga okubeera trusted mu intelligence bagiwa Museveni ne bagimubbako kubanga commander in chief si kiwanti ya report eyo we yaleetebwa erina we yaterekebwaga Museveni tagimanyi kati ya Museveni eriwa kale eno bagibye Museveni atubuulire yete yakola mu photocopy yalikoze photocopy n'agitereza Natasha oba n'agiteresa kozi Natasha ye mwana we omusumba yaligiteresa omusumba kuba mu family balina mu bishop ndooza yatali buzabuziza report naye mutugamba muti anti commander in chief who chairs the security meeting eyokuntiko bamubyeko report FBI yakola report ye lwaki mutubuulire byekisiru kyemugamba FBI yobo yakola report teinawo yatereka copy ne banaye batulimbye banaye abasajja bano balimba banaye abasajja bano babuzaabuza okirugira notula n'ogamba gwanga ki dalali ensene erwaninga gwanga ki mwagala kutulimba mutugamba temulina access ku FBI yabagoba lwaki temuddayo nga bwe mubba sente zo mu musolo ne mwetwala out lwaki temukwata yaka sente ne mubaako ofisa gwe mwana mugamba daye Nairobi batuweeyo copy eyaffe yabuze kale ne mwetingana wakati awo ng'omuntu aleeta report ne mumubuuza biki ebiri mu report President Museveni asobola tulimba kati President Museveni nebuza singa abadde president wa America oba president wa North Korea oba president wa kisingate yatusadda agamawanga gempulira againa gundi againa briefcase zibera mu nuclear nze ndaba briefcase ye buli wamu atambula nayo kati lwaki abamuli okumpi abatambula ni briefcase tanaba kuba masasi kubanga report zimubulako kati e briefcase ennyonyi zaali nezi controlling bya controlling mpozi nga nabyo mutufera mubera mu mandazi ga Museveni kati mu briefcase eberamu ebyama mungamba mutya nti ebyama bya FBI byabbiddwa tewali report oba mwagala kunnimba nti bwe yaleetebwa report yetu yaweebwako ku Museveni naye muli bayaye ensi yaffe teina wetereka report watatuukibwa abafere kitegeeza mmwe mubikola report bweba yali teyesonga mu muntu wa family ya Museveni lwaki report ebeebula report bweba yali tesonga ku bagenero bali maje lwaki ebeebula kuba ndowooza bweba esonga ku muntu yenna nga it is an issue of national interest Museveni must pick interest in bombs. He had to pick interest in the bombs. Munnayuganda kigwosobola okubuzaabuza nti report bwe FBI bwe yagireta teyagiwaako Museveni ani gwosobola bibuzaabuza ebyo bannayuganda bannange waliwo abantu abawagira enaali osanga omusiru ngo omutwegwe nga guyina ennaku ze gukola endala tezikola n'akugamba gwowala na gavumenti kakati mpala na gavumenti n'alipoota nze nagibba nawe ne bwobeerawo enaalimu osobola okukikkiriza nti President Museveni FBI ayinza okukola report n'egiwa junior we yene tamuwa copy kati lwaki ye tatuwa copy bw'abanga alina interest mu kusolvinga cases z'obutemu lwaki ye copy tagituwa kale katugamba alinda myaka emeka okugituwa it has been 8 years since the murder of Kawesi n'omukyala baatugamba yamuwa report yamuwa akatambi ke yamuwa omukazi gwe bakuuma gwe beekubirako amasasi waggulu awo emutundwe bagenda ne betta awo ne babaako gwe batta report awo zaabula awo report zadduka misinde ne zibula muwulire oluvannyuma lw'okukola report eno poliisi ya Uganda nayo yasangawo ebintu ebimu byakwata eyimu yali pisto ebirala byali bisosonkole by'amasasi ebirala bwali obusigalira bu fragments obwasigalira ku masasi obulala bwali butwe bw'amasasi agajjibwa mu mirambo ogwerawu ogwa mulamunde ne AIGP Kawesi bwe baba bakola postmortem emirambo gyonna gye bakubya amasasi bagenda ne bagijjamu obutwe obutwe ne babuwa poliisi egende enoonyereze kati n'obutwe bwa poliisi obwalina okulireetinga ne FBI bye yagira bwabula
nabo mukyabulire nago kyemugamba pisto zino mwe muba muzigaba mu ggwanga temumanya nti eyo pisto twaligisalinga mu mannya ga gundi oba mwagala tugamba nti yava Kalamojja bino bimwagenda okudiisaaminga Abakalamojja nti pisto yava Kalamojja nedda mubimanyi ate mwe mubikola lipooti muzibuza mukigendere bannayuganda muli ku lwammwe tubagamba nga muwakana olowooza ogenda kutibwa wabeera wanoonyereza ku eripooti oba ofuna obwenkanya tewali kati omuntu owenkizo bw'atyo gwe ne bw'onaakola kinze era kyova olaba mbagamba bwe nakitegeera nti tuli ku lwaffe teekawo layini kubira abakooki teekawo layini lubaale embeera n'embiro oteekako gwe saba faya ng'olina n'ekirala kye oli muddugavu bira abakazi abo oli agenda okujja okutta emmotoka yalabemu ezzika ateme ewakaawo asangewo ekibira naye ng'ennyumba weeri aleme kukusangawo abafere temugendayo tebikolera ababbi tebikolera banyazi leka mbabuulire enkola yaffe ey'ekinnansi ekolera balambulukufu oba watta ku muntu oba watta ki nga wamuta okigendedde togendayo tebajja kukuyamba era bajja kukulaba bajja kukugana era gwe ebibyo tebajja bikola nze mbakakasa bana abasajja mbamanyi nze omanyi nali noonyereza ku bintu bya kabaka ebyo n'enkizuula ti Buganda eyina amaanyi yama singa Buganda gye baakwasa ebintu bino singa byaggwadda naye abafeera abo omanyi bayibuli egamba nti bayibuli eyogera ebigambo bino nti abambala lugabire bwe balikwata obuyinza mujja kubonaabona size nabiwandiika biri mu bayibuli nti simanyi bannayuganda twakuswaza musango ki bayibuli erambika negamba nti mmwe bannansi yoba mbabuuzaako bannansi timuli mutya mwe bannansi Katonda bwati bwabonereza ensi gyalija erina kyemukoze ti ndigabula eggwanga lyammwe eri abagwira ne balirya kati fo bannayuganda Mukama Katonda twamukola ki kubanga eggwanga lyaffe yalikwata n'aligabula abagwira kati abantu abali mu power weewuunye mbu omusango gwe bavunana Ssebuufu Bagume eyali ku CPS ye bwe yamala tebalina kye bamuvunana kyokka yali ni kyaje bagamba bamukubira n'omukubira gyalabe ekyaliwo ye mulooza bamugira nagenda okulaba ebifaananyi nga bifuluma ebyabagume yali ku CPS nga bali mu decorating Rwanda is a decorated soldier decorated serious soldier Rwanda kyovola banze bwe mbagamba muli kulwammwe mubeera muli kulwammwe so mwegendereze ebintu bannayuganda ebisinga bye mukola n'olwekyo muwulire ku poliisi ebintu ebyasangibwawo wasangibwawo cartridges wasangibwawo ne peya y'engatto poliisi yalemwa n'okutubuulira ninannyini peya y'engatto gye yasola naye tulina babayita baani kozi tulina baani asi babayita ba inspector tulina babayita baani mu luzungu babayita ekigambo ky'oluzungu kinene abanoonyereza babayita baani bukiyiterwa ekigambo ky'oluzungu wasangibwawo ne peya y'engatto baali mujambaza mu suspect emwe mutuuke tebalina suspect gwe bamanyi yali ayambadde engatto eyo naye oba basebo ba investigator bafa aba Uganda mukola mulimo ki naye nze nteebereza tibusajja bwattu obwo obusasulwa emisaala emitono mu Uganda bukola lipooti kabwejungira n'azituulira kubanga asangamu bagamba n'ogwo ate anaafaanana atya nga abayo waabwe bamubuuza omwana w'oku kyalo ndowooza mubalaba mwe mwetegereze bannayuganda bwe wabaawo ekintu ekigudde ku munyankole abanyankole bavaayo n'ebibiina byabwe simanya basindisa ambasada ajje okuva mu Ankole ajja awolereza omwana waabwe bwe bakwata tumukunde kyaliwo bwe bakwata Besigye kibeerawo nti Besigye yali ategeka kutta Museveni mu kavuvuŋŋano k'ennyonyi mbu bamuyinako obujulizi yali amutegekera lukwe naye abeekabaale bajja bagamba omuntu mbwe yali agenda okutta Museveni ye Museveni akukakasa nti ono alina mukwata bulungi naye singa yali Muganda oba Musoga singa yali kwaga amawanga agakyasinza okubonyaabonyezebwa singa aleetebwa ku njegere bakozesa kitatta nattanga abantu n'akabiina ako aka 2010 bwe baali bamukwata bamuleeta mu kooti nga n'ebigere babisibye enjegere bwe batyo bakola naye abaabwe ndowooza mulaba kye bakola bino ebintu sirimba bwe mba nnyina example gyepadde etali ntuufu giwandiikewo omanyi waliwo embwa ezijja ku vidiyo yange ne ŋŋamba toleeta bya tribalism nawaaca kano kakundika abantu abanyankole tebalina musango abanyankola be mulaba bantu ba aborigines bannansi baagala nnyo
bwaba waliwo ffe obuntu bwe tumanye eggwanga bwe tetulyagala lwa kuwandula so si tetulyagala mu Uganda naye eggwanga bwe tetulyagala lwa kusanguza minyirangalo ebyo mu Uganda mu ebiri teggwanga lino tetulyagalako kino eggwanga lino tetulyagalako abasajja bannozana baagala nnyo okulwana era bw'oba omuliranye tugamba ebisajja ebyo byagala nnyo okulwana naye tewali yali agambye nti abasajja abo si bannayuganda tuba tubamanyi naye kana akakundi kasitogezaako okwogera nti gundi dyawulese tribalism nedda ako nako kasitanti kagwawo sectarianism kakati tukutwala mu kooti ngolo bakuwa muhanji kagundi obanga bakuwa bano be batuuma amanya mu mawanga gabalala omanya abasajja abali mu power obwenzi kwe batudde mu buli gwanga bayinamu abaana ekisajja kimu osanga kyazaala eggulu ne kizaala egundi bakwesa abaana ne sente zammwe kati golaba musajja Yokero tomanyi lwaki Yokero ye Michael Jackson ono police babita Michael Jackson Yokero tumanyi musajja Michael Jackson obuntu gavwati ate yerusa ye yavaawa kakati munnange obujulizi obumu police bwe yasigaza kwaliko engatto kwaliko emmotoka zine z'abakaweesi kwaliko amasasi ge bajja mu mibiri gy'abagundi bano okuva olwo tebamanyanga ani yabirimu kakati nga kigwa ku banoonyereza ba gavumenti DPP Jena Abodo yali alina abantu bakutte mu 2021 emisango n'agidropinga bino byembadde mbagamba nti abantu baamala okubonyaabonyezebwa okuva 2017 mu 2021 Jane Francis Abodo n'adropinga emisango DPP oluvannyuma ebimu ku Amerika bye yanoonyereza kyokka alipoota yabuze wabula ate Abodo ye emisango emu yagidropinga oluvannyuma lwa Amerika okunoonyereza ebintu ebimu kakati nti alipoota ate saawa eno lwe banoonya obwenkanya yabuze waliwo ekyagibye kiginoonyaamu ssente kyo kirope mu Amerika kiteme anti bagaba milioni za dola meka 5 kwalina obujulizi bo kibaweeyo ndoozi obujulizi kigenda butwala kwa naye nsaba na Amerika bwe kijja musoke mukikwatemu ennaku nga 3 mukyetegereze mukirondole ku kamera kyavudde wani yakiwadde obujulizi buno anti kati byagala ssente muwulire abantu 22 abaateekebwa mu kooti 8 bokka be baatwalibwa basobole okuwera ennemba n'emisango mu High Court. Omu yali Abdurashid Mbazira nti Abdurashid Mbazira ono bamukwata ye n'agamba nti yali mu kupulaninga era ye yawaayo banne bano Alamanzani Nuruddin Higenyi oba gwe bayitanga taata Abdulazake yawaayo Yusufu Mugerwa Burhani Balyejjusa Joshua Magezi Abdurrahmani Jibuliru Kalyango Yusufu Siraje Nyanzi Sakone Shafiki Kasujja mbukati ono omusajja Abdurashid Mbazira yakwatibwa naye nabyonze sibikkiriza omusango bwe gwamala batuulamu ne balabanga gubatuulamu bayina obulenzi bwe bakwata bambi olw'okuba bunaku ne babugamba omanyi tugenda kuwa sente bweziti maama wo tugenda mulabirira bwe tutikkiriza ne bafuna kakati mbono Abdurashid Mbazira eyawaayo banne ye yabalagirira bano gye bali era ne bakwata Higenyi gwe bakwata nga 21 ogwokusatu 2017 tyono bamusanga ali mu basi nga agenda Mpondwe kyekifo kye bagamba nti aba ADF basinga okuyitiraawo bamukwatira mu basi mbunga atema Abodo bwatyo bwagamba kakati Mbukasujja ye bamukwatira maka ga Balyejjusa bali bagenze kunoonya Balyejjusa ne basanga Balyejjusa nga ate ali nani ne Kasujja bakati bano bo babatwala ku NASA gye bakolera national ID ez'abafuula bannayuganda okusobola okufuna endagamuntu za wano nga bava mu ADF mbo babatwala kati babatwala ku NASA gye bajja kompyuta eyalimu obujulizi kompyuta yalimu obujulizi bw'okufoojinga endagamuntu bano ze bakozesa okwagala okutta nabiwulira ne ŋŋamba owaaye bannange banaye akatebe kange kwentuula kakaddiye kampi nnyo kakaddiye kati kantawaanya kanjo kyanga ntudde katemba njagala okubagira naye sikabbeeyi wano wendi akatebe kagula emitwalo 8.5 banaye wabeerewo munnayuganda nteekamu akatebe si mu bubi wabeerewo munnayuganda nteekamu akatebe akatebe banyi waliwo ebbugumo lingi ogira nojja n'otuulako wano kakati muwulirize tuba tuli awo ng'okunoonyereza kugenda mu maaso n'abafeera abalala ne bajja ne kyalipooti ye kyalipooti kyange ekyo kiriwa ne bajja ne alipoota endala
abafere. Lipooti yange eyo nagitaddewa. Okay. Nga bamaze okunoonyereza n'ekitongole kya ISO kyali kiragiddwa kikole okunoonyereza. Internal Security Organization. ISO ng'ejja ekizuula nti abasinga abaali mu nkwe z'okutta Kaweesi baali mu security. Era ISO ng'ekola lipooti. ISO olwakola lipooti emmundu ne zivaayo. ISO yazuula abanene abaakola enkwe. ISO bw'emala okuzuula abanene abaakola enkwe z'okuttiŋŋana muwulire z'okutta Kaweesi yabasongako nti gundi ne gundi ne gundi. Olwatula mu lukiiko ISO ng'efulumya lipooti yaayo. Kwolwo le bataafuluma nga beekubye amasasi. Era Museveni wawona embwa ezo zaali zijja mujjako omutwe. Abakyeyalinga meeting lipooti yamalo gati gundi ne gundi ne gundi nga bonna banene bati balinga basi ye NRM banene balinga eyatubonga naawe. Batandikirawo kwerumiriza nti gundi gwe onjogeddeko naye nkulaba, gundi gwe onjogeddeko naye nkulaba, emmundu ne zivaayo. Lipooti ISO gye yafulumya yali esonga ku banene nti mwe mwakibadde emabega ekyokutta Kaweesi, mwe mwakiri emabega ne batandika okwerumiriza. Gundi sigwe wali kakati ISO yo yafuna bufunyi katambi akaava ku masimu g'omunene eyali akuba kasitola akanakawulirako. ISO yagenda lumu n'erumba servers za MTN zaali mutundu awo. ISO yagenda n'erumba servers mbungejjayo maloboozi ga simu ya Kayihura. Mbu bagenda MTN bagisaba amaloboozi negamba mu mateeka agatuwa license tukkirizibwa bbawa maloboozi ga muntu. Ne bagamba tujja kulumbayo. Ne bapangisa expert mboba bamujja Israeli twalina muzeyi mirundi ng'omusajja abitunyumiza. Omanyi nawangala nnyo ne muzeyi mirundi omusajja abitunyumiza. Akati baniga banenywa kutuziga sikitambiza. This is water. This is natural water. Kazi kenywako. Nali awo ng'omusajja atunyumiza n'atugamba bano bagenda n'olukujjukujju basaba lipooti okuva mu MTN ne bagamba ffe tuyina lukusa lubawa. Omanyi ne ISO abajja bifaanana biyaye ISO yalina basobi nga be balimu simanya bebe ku bifaananyi n'emmundu nga balina ba criminal bebakozesa emisaa bebakozesa ebyekiyayi byabwe nga baagala kubba baagala kufuna sente z'operation. Akati naluwulirako lwali lugambo nabijja mu yatunyumiza mu MTN ng'egaana nga bigamba ffe tuli ba ISO katugende tulumbemu nga balumba servers zaki za balina Omuyisirayiri agenda obagirako information nga balumba servers ziri mutundu awo waggulu ng'ewa General Kayanja wasula waggulu awo hoteri asirawo abanene awo wayi kambiveeko ebyo nga balumbayo kujjayo maloboozi. Kakati ebyava ku maloboozi g'obutambi ISO ng'ewulira banene beekubira masimu gundi okikoze weebale jangu nkulabe nkuwe ebibyo okikoze bulungi ti nkikoze. Nga ISO ejjako obutambi ng'erumiriza buli omu eyakubirwa mu ssaako nga beekolako lipooti. Be baakolako lipooti nga batandika nti tonjagala oyagala kifo kyange nakulaba dda oyagala okumpaayiriza bakuwe obwa IGP gweoyagala okumpaayiriza bakuwe obwa intelligence biki nga batandika kwerumiriza era amasasi gaavaayo. Kakati olw'okuba waaliwo obujulizi obubalumika abamu baabakwata ne babatwala mu poliisi. Be bano ba Nixon be baakomezzaawo. Bwe baabakwata mulowooza baabavunaana misango gigasa bannayuganda baabavunaana simanya bulagajjavu. Abanene abalumikibwa ISO yennyini mu lipooti gye yakola lipooti olwatuuka kakati mmwe ebigambo bino byonna bye mbabulya bye muwuliriza mwe mulowooza ani akweka lipooti? Mwe mulowooza ani omutuufu atayagala lipooti zino ziveeyo? Mulowooza ani? Kubanga lipooti bwe yavaayo abantu abalina okuvunaanibwa emisango egy'okutta abanene lipooti bwe yavaayo
babavunaana birala muwulire babavunaana bulagajjavu ng'okulagajjalira ebintu bya gavumenti zino emundu ze bakwata bategeera bannyinizo era zaali z'abaani zino epikipiki ezakwatibwa nga zaali za poliisi be bakwata babavunaana simanya kulagajjalira bintu bya poliisi so si kwetaba mu butemu mwe bakwatira abasiraamu bamala ku street mwe bakwatira ba Muslim clerics abantu kasoba nga wali osomesa ddi ne babakwata ne babatulugunya ne babalumaalumako obunyama n'abamu amakate bakyalina bo be beekwata abanene b'ensi bo beevunaana bulagajjavu nti gwe walina okuuma pisite yabula gwe walina okuuma sitowa y'amasasi lwaki gaakubulako omanyi nange kwolwo nali ngenze kulaba maani kyesita nange nali ngenzeeko wano ne beebuzaabuza era beetwala mu kkomera bo ne biggweeraawo ebyabwe mwabammwe bali luddawa bali luzira atannatamwa ki gavumenti kino nze nkusaasira ate leka mbabuulire nze saagala muntu yenna ali mu gavumenti enaafe njagala bafe bukadde njagala nga bamaze okuvaako babeere nga Moses ali babonaabonere ku nsi ate babeere mu byobufuzi baboneebone balabe ebyekisiru omusajja akankanire kazinda alayiika endusu bwati ng'ensi eri bwetyo alabe nga yenna aggwawo aggwerera nga sente aziyina ku akawunti n'obutwe tegukyasobola mumuweereza yaziteekawe ewatuufu zimubuleko ze baakweka mu binnya abeere nga takyajjukira nazisimirawa nazisimira ku ttooyi nazisimira bibasale bana abasajja ababbye okuva ku mirembe gya Amin be bali mukutta mu bya Amin simanya ate Amin atta abantu nga bo bennyini kati obusajja obuli mu intelligence bwe bwali bukulembera okutta abantu edda abali ku mirembe gw'Obote Lutwa Tito Okello binaayisa ababonyaabonyanga ensi eno nakati bakyaliwo mweno gavumenti ya Museveni mwebali era naye abayita pigs bamubonyaabonyeza ye kasita bamulekera entebe ne bamanyi owaye omusajja tumulekera entebe anti ye ayagala power obulamu bwayagala kukola legacy nti yatufuga emyaka 10 nalabye jjo ne lino essajja simanya Paul Biya myaka 9 ne bane mu Afrika tufugibwa abasajja bane abalina emitima emibi tebawuliranga bo beba anointed bafalao anointed omusajja myaka 9 simanya mwemeka asaba kisanja kya 8 mulinde noono kati ali ku kya 7 olunamala muzeeye gwaliwo kati nolaba simanya banakangubi nolaba abantu be munaku taina ya defiga ya bufumbo no batunulira na yazina namulaba jjakananga kamulumiriza gwe wabba sente z'abagoma bana abasajja banyazi tebakoma bukomi kubba sente babba amafuta babbe emmotoka buli kamu bakabba babba sikala buli omu kyayagala kyabbawo anti Museveni ya musajja wa kisa yajjawo amateeka bagakolera banaku kakati wano nze kenjogedde omusango bayinza okugulayo mu Uganda inciting biki byonna byenjogedde bibadde mu report zammwe tekuliko ne kimukaaga kacheneeyiriza byonna byenjogedde biri mu report katubibuulira abantu kuba mmwe mubikweka mu bupapula mu bwamawulire ne mutandika okubuzaabuza emisango FBI report yagireeta mugireete kati mulabe omuntu n'awagira Museveni nazina naye n'agamba kati kandeeta abagomanzi baabo akaana kamwabya babba omunaku ne basiba abantu bammwe kati report bagituddeko boke nyini beerumiriza mu report ya iso bote beekwata abantu bammwe kakati bannange muli bannansi muli basajja baganda basoga badokolo bachope balugwala baki mwe mugenda difufuna ko ddyo obwenkanya nga abali tasked with okuleeta obwenkanya gye muli mazima ddala leka mbabuulire ebikolwa bye bibakolebwako kati nga bino ebikolebwa abasajja abasirikale gavumenti eyina okuteekawo compensation n'ogamba kale weewaawo omuntu wange yafa naye at least abaana baweererwa abaana tebali ku street omuntu wange yafa kati mulinde ate program ku baali Fiji omanyi nafunye obujulizi ku bantu abali mu Uganda bagimanyi ng'ensi ekyasinza okusembeza baali Fiji nako katego baali Fiji abamu bagenda ne babajjayo ne babakozesa emisango bibano be batega bomu abalala bambi babajjayo nga banoonya kyakulya kati babata mwe sente ziweddewo kasita Museveni n'abafere be baba tebafuna sente ng'ekyo bakivaamu kakati baali Fiji mbu babatadde bajje batandika okunoonya emirimu babeere mu ggwanga mu Uganda temuli mirimo n'abatali baali Fiji emirimu gibadde gibabula kati batadde baali Fiji bajje banoonya emirimu olunaagira kati sente olunaalabika mubali Fiji banayiga nga batandika bayiga nsenene mujje product zaffe commodities zaffe mukomewo mu kampo tubabbe abantu saawe na abasinga bambi abakazi abamu balina obwana bwabwe bambate mubasobola mugamba America nti banaye kituyinze bebanga bali Fiji abayingizibwa mu ggwanga mubagambe kituyinze wabeere yense basobola ejje bakime batwale eyo report namba nayo mugirinde ne mutandika okutta abaana b'abannammwe abali mu kampo
Mubabbyeko bye mubabbyeko, mubaliiriddeko ze mubaliiriddeko. Abalala nti bakwata nawulidde omusajja yadda ngamba nja mubateerako nti bakwata abantu bali mu 100 ne babakuba amasasi ne babatta. Ne bamala we babaziika ne bazimbawo ekizimbe. Kakati batudde ku Buwanga, office ziri ku Buwanga. Era Nsasiro buno obuwala obuto bambi kakola intani. I was accepted at this office. Nawe n'ogenda Kawanga n'asooka ayogerera kuggwe. Obulamu bwo bonna n'obwono n'ogenda okukola mu kiwofisi kye bazimba ku bafu be baamala okuttira obwemage. Kati alipoota zonna weeziri. Naye ewaffe ki ekikola? Mazima ewaffe ki ekikola? Mumbulire mu ggwanga eryaffe ki ekikola? Mwe muba temunnanyiiga, nze nanyiiga dda. Ekinyiiza si Museveni. Omuntu annyiiza eggwanga lyonna okuva ku Museveni mpaka ku bali ku LC wano kuba bonna bafere. Olaba ne defense w'ekyalo okudduukirira babadde bamutaaga Entebbe bakubira chairman, defense teyalabika. Ne chairman yakubira osi teyalabika. Chairman nakubira SFC teyalabika. Kati ani ali kulwamu? Bwe kibanga omutuuze basobola okutirimbula bakufumita ebiso nga nakusaasose kunyumya naawe emboozi. Mbunginzize kutta. Lwaki oli bulungi? Lwaki nze siri bulungi? Lwaki nakola mu bye byavudde ku butambi? Naye bannaye Uganda tumanyiddwa mu bye byavudde ku butambi. Nzize kutta. Oli nasooka nanyumya naawe emboozi nakusika nakugenda nga bwakufumita nakutwala nagamba kakati gwe ekifo ekirungi wengenda okuttira genda ku gate yo kwennyini. Mpe ekisumuluzo. Bwe mala okutta neggulira enziruke n'akomawo mu kisenge n'anoonya agamenya oluggi. Chairman tonnatuuka. Eryo nalyo li chairman mukyaliwa. Bu chairman gye buliyo myaka 5. Ka chairman myaka 5. Defense akaloba akafuula kaabo kujjako okusaininga endagaano z'ebibanja tewali kirala. Tewakyaliwo defense gwe balonda nti wakiwagona asobola okugoba omubbi. Chairman yagamba ng'okusinziira ku makabu yagalaba ye yateebereza nti kirabika abaali bagalumbye bammundu teyalabika. Nagamba waaye wano mu area mwe tuli mulimu si state house kankubire enamba ze tulina bwe biba byagala okubabbirako mumanyi kye bikola. Bidira ne bigende wa chairman mugachia tuweka namba ko bwe tunaba tukwetaaze tunakuteeka mugundi cheya yabakubira tebalabika. Kati mu Uganda muli kulwani chairman tasobola ku investigating musango ne gugenda maaso, CID tusobola ku investigating musango ne gugenda maaso okujjako magambo. Enaku zino ndaba magambo era magambo yakomezaawo emisango gino. Oyo omusajja ate ye wanjawulo musimanyi ye report agenda ziwani kuba ntebereza nti ne bana abasigadde report gwe badde baziwa y'omu kubabadde mabega wokola ki wokuzibuza y'omu kubadde mabega wokuzibuza gwe baziwa magamba agezezzaako kyovola abikomawo bakaluprate abatuufu to be brought to book kubanga ebyo ebintu bigenda kuhontinga ne future yaabwe gye balina mu kusikiza abaana baabwe gavumenti tugenda bibabuuza. Kati oza bagenda okulaba kati Museveni akaddiye muzeeyi akaddiye muzeeyi kakaddiye kakati katugezeeko okubuzaabuza bannansi nga tubalaga nti tulina kye tukola. Kati magambo report azikomezaawo ab'amagye kati mugenda kawulira semwayi mugenda kawulira abaali emabega wa report. Kyova olaba nze nabagamba nze tosobola kunkubira simu yange kankaka Emmanuel Peter muzukulu wa kaka kekalisizo muzukulu wa bato bewe ebulando nompo omulimo mwenale nange nensinika amannyo nenzija ontai sisobola sigwagala bannange n'omuntu yennanga mukwano gwange asobola okuproposing nti kaka kekimwogeza mu muwe akalimo ndi musajja abaana bange bwe batajja kusoma kasita bajja kuba tebakoze government bajja kuba tebakoze mu government kyamu batuule waka kansoke mbere wano njiya akalimu banampa okwera street wano nja kubaweereza akasente abaana bange bagende basome naye sofa batuule tewali asobola kumpa mulimu mu ekyo government wulira kati bagezaako okupacifyinga government bateekewo anti mukozi mugondi mukumbi ajja gwe teekawo uwo banaakusiba bibyo nze ngambye mukumbi gwamanyi gwogamba mukumbi ajja omuchwezi ajja kakati omuchwezi bamuteekerateekera kati bagenda bakwata omuganda agamba okalya ddakadda ejjo byo likomera wano mu nvi kati mugenda kumulisa envi saawa eno ekigenda mu maaso kukwata nga ripoti bazituulako wulira iso kakati munnansi akyalina obwesige mu gavumenti etuulira ripoti zeetakoze temutubuzaabuza kikyeŋŋamba bwebanga FBI yakola ripoti negikonkuludinga mugende mugambe FBI bawe kopi ya ripoti eyo temutubuzaabuza ripoti eyo ekyaliyo bano simanya ba Michael Jackson Okero nani simanyi ono gwe baawo okugoberera fingerprint mubikwate mubibuuze fingerprint entuufu byaziteekawa
mubabuze fingerprint entuufu baziteekawa kuba America yabagamba cartridges tekuli byonna ebintu ebisobola okugibwako fingerprint ku bujulizi tekwali abantu 38 konna tekwali ne bajja baleeta mbu bano aba omunana bakkiriza mbu bali ba ADF buli kaseera mwagala kukisiba ku basiraamu naye twabagwamu ebyo bintu byammwe by'ekisiru twabigwamu n'olw'ensonga eyo bannayuganda mbakubiriza mmwe mwesobola okwenunula musobola okugamba bino bye twogera bannaffe eggwanga terigenda kuno mmwe mukisobola abafere mubajja mu power kubanga bwoba mu Africa toyina buyinza busalawo toba na buyinza bukola report eri conclusive tobera na buyinza busalawo ku kigenda kubeerawo n'olwekyo mbasabanga mbagamba mubeereremu ensi yammwe bannange mukikole bannayuganda munyiige mukikole namwe abawagira NRM mukambabuulire si kibi okuwagira ekibiina bw'okyagala naye ekibiina ekisiba abantu bo ne muabulwawo ne report emu efuluma Abiriga naffe yali ayambala yero nga kikati gwonyenya kyenkoggo Abiriga yali ayambala ndaweya ya yero Museveni yagenda ne mu parliament namutonera engatto Abiriga nkuleetedde engatto jangu yino njikuwadde kakati gwe Museveni kwayita obuyise erinnya oba waliko mu State House emanju waayo ng'ogenda nina akasajja ke nalaba akavaandiumwe mukake kekubiza ekifaananyi n'omugole wano tuli luddawa excitement of this order kati nze nga ngenda ku State House nga neekubye ekifaananyi what excites me about a house in Entebbe State House in Entebbe omanya abafere baagala nnyo okwekubya ebifaananyi ne Museveni nze naliko ne General Salimu Sale mwali mundabyeko nga nkweke nga mtimbe ekifaananyi muniraje nze seekubya naye ekifaananyi kubanga nze siina ban excitement wolo nzune ne gundi anti banoonya kubba nze nkutwala ewo omukulu mpaayo akakadde ne kikubba nga nakyo tekinnamulabako okumala emyezi 5 bafere mu Uganda mukole beerawo ng'oli mwavu naye nga tobbye beerawo ng'oli munaku naye nga bannayuganda bano bakuyambye ate ekirala ne bw'ofuna akafo newankubadde okabbiramu oli muli wanguzi yambayo abantu 10 b'olijjukira ng'ovudde mu pawa kwata bw'obanga ekyamazima nga oyambiddwa ng'ofunye akafo yambayo bannayuganda 10 b'olijjukira nti bwe nali mu buyinza gundi ne gundi namuyamba bwe bali babakugoba jjoddukira okunywa amazzi mukomye obubbi yambayo omunaku omu gw'otagenderedde mugambe leero maama tompa ssente omuntu ayingireko mu office siba n'abafere nakalaba akasajja kakawasa neekubye ekifaananyi ndi bwe nti nzuno ndi ku State House excitement niba naye abasajja tebamalwa era n'ekifaananyi ku State House nakyo it is about news okyapositinga status ojijjuza obufaananyi wano nabadde ndya baga ate wano nabadde ndya kebabu ate wano nalidde kwoti dogo ate kakati wuno ndya binyeebwa kakati amaala agenkanaawo mulituuka wana amaalo bannayuganda omusajja n'abeera mu power bamukuuma ayina free pass ku kisaawa ayitawo nga bw'ayagala naye ng'akyalina amaala agapositinga ku status Facebook yakagula akasimu mulaba akasimu bwe bamuwa ebimuli mulaba ebimuli bwe bamuwa akaweta mulaba akaweta kyovola abajja batta nnyo kubanga mwemulisa woobeera olagawo enjoying now at the pub okwenjoyinga obulamu tekitegeeza kwerabisa ebyo ebintu bye mulimu abamu babasekere waliwo bannayuganda nga yakola akasente ke akutunuuliranga ebintu ebya bulijjo ng'ate gwe byosinikirako amanyo nagaleba naye tulina amaalo Uganda tulina amaalo lipooti zibula bali mu bakazi mumbulire ekitongole kya Uganda kimu mu abaana abawala gyogenda n'osaba omulimu ne batakusaba kaboozi kyali badde bwe kitobwe kiri mu nsi yonna naye kyalivudde ate mu bitongole bya gavumenti nti oli wakusaba akaboozi nga kampuni ye ogamba ontaye omusajja ekireka yakola katego k'ekitimba kye kyakufunirako bawala naye ne mu ofiisi eya gavumenti nze nkukonectinga nze nkutwala nze nkola bwe nti ne busajja n'okasanga nga kazimbiddeawo kazimbye bwe kati naye nga ye kennyini bw'omukebera avuga pulimo bana abasajja abaferefere abo abali mu security organizations nabo ne bebabuza report babasasula ki babasasula pulimo mwe mugende mulaba flying squad bavuga motoka ki simanya maka 10 kibina simanya maka 10 maka x bwe bumotoka bwe balina omuntu nabuza report nga bakutte bana Uganda 10 naye nga ayagala ka motoka ayagala kosa ayagala rumioni olina nabuza report nga agenda kuvuga ipusam ayagala firuda
kati Firuda yeriwo ayagala Firuda avuge Nuwa Kitaala 2010 nayo ya mwaka gwa 2010 tuli mu 2020 abasajja bavuga motoka za AI kati asonga busonzi najibulira ne yebaka agenda okuzukuka ngemugamba sa you have reached your destination bano bacha abatunda ku pulimo mwe mwetegereze omupolisi oluva mu nnene ennene ate nayo sinene ku bantu abamu kasitava mu Toyota Hilux ezigeramu amafuta netwala omukazi ku loogi jagenda musa nga yayi asoba mpola nga ayingira kapulimo Kitaala mpola ate baagala bupulimo oba buli muki oba lwakuba tibunywa amafuta musajja watu naye munako akafuta kamutawanyanga ffe n'obuza lipooti era nawe newe basiba abasiraamu bamalewo naye mulabye mwonoonye eggwanga naye mulabye mwalifunye obudde ne mukozesa ebifo ebyo gye babasindika eyo ogenda okuyiga ebyekifere ne mubikozesa bulungi refresher course ezo ne zibajjukiza newankubadde okubadde oli muddugavu newankubadde oli muddugavu tekitegeeza nti omuddugavu taba na magezi newankubadde oli musajja muye tekitegeeza nti ne bw'onaakola empiga abantu onaabamalamu nedda ne Mukama Katonda yatonda ensi eno yatulayirira mu ndagaano ey'okubiri mu ndagaano empya nti siriddamu kusaanyaawo nsi mbategedde muyita mu bizibu bingi ne Mukama Katonda yategera ebizibu bye tuyitamu newankubadde twamujemera n'agamba taliddamu kusaanyaawo nsi bano basaanyaawo yaffe mugende mukisobe mu Bible tekirimu Mukama bwe yesoba n'agamba nti bannaye ntegedde ku luno ensinze nagitonda n'ebyamu byonna naye nakizuula nammwe muyina obuzibu muyitamu sitaani kasayajja mu nsi muyina obuzibu muyitamu siriddamu kusaanyaawo kakati ba agenti ba sitaani bali mu ggwanga lyamme balimalawo mwebeereraawo mbalinde yenze kankaka Emmanuel Peter omukutu guno gwammwe bannansi bw'oba olina ekikunyigiriza nkubira mpereza ka WhatsApp kuba ku WhatsApp 0702815959 bw'osiima emirimu gy'engola nkubira ate nkubuulire eri togikubako bwe bampambireyo mu Uganda nanyiiga naye ate saanyiigira mmwe kubanga abampambira be bafere bano kati ate nnyigire mmwe munkole ki esimu nagivaako eri nagamba waye byanjiganoza kati ne bimala binkwatako biyinza okundyako obunyama abafere abo bayinza okukutulugunya ndowooza mwalaba kye baakola Seggirinya mubuuze Alani Sewanyana oba egundi erimu akyalirina musajja watwali awo amakati alina azunga buzunza ati kati talina bafere bamumalawo mbukitta abantu ffe tuli b'e Masaka nga Alani Sewanyana simulaba nko ku kamera z'e Masaka abayaayi abo bannange bamala okukola ebintu nange bansibako waliwo omufere omu yakwata byagenda ne biwamba mutabani wa Nadduli byamujja ku gate ng'omusajja mulwadde ne bimutwala n'agenda eyo omusajja byamutabirishuwa nti kati agenda kufa n'Imana ne bigamba kati olutambi ne lukyuka kankaka nze nabagamba nze akulira operation mu Uganda kyovola nanyigira embwezo nze kwegamba mu intelligence nze alagira nti kati mugende mukwate gundi nyina akaduukulu kaka nyina akaduukulu byakwata omwana w'abaana Imana ebimutta bijja ne script tikakati engeri gyawanga ddennyo ne kaka tubatomeze emito olwatuuka eringa bimugamba mbwomanyi kaka yakuwa nze nali nkola omusajja ne video bulunaku ng'osobola okulaba embeera mwali mbu yazatubuulira woli nali ndipotingira abantu abamuwanga sente mu ddwaliro nti kati atuuse nga naawe kennyini ng'oggyeko bannayuganda ng'oli yakukyawa ddanoonya kyakusibako osobola ogenda mu video n'oziraba nti kati yagambye ekiwundu kyawonye kati byamulinda olwafunamu agatambula obufere ne bujja wali byamulinda ng'avuze n'emmotoka agenze eggula buzindaalo akasajja akampi akalina akakutu ka YouTube akaali kagenze omukolako interview sima kagenze muguliza buzindaalo ne bijja ne biva eri ne bimukwata kati embwa ne zigamba kankaka kakati nze kankaka si sanction siri wa amaje siri wa intelligence sisomangako yadde muchaka baleta muchaka ewafeeyo nali nsoma primary ze nali mwana mutonga ndi mumpi bwe ndingane bwe nsimba mu line omanyifa yo twasomeranga ebisajja ebikulu tusoma nabyo mu primary nali mwana mutobe ndingane mu line sijam bakolanga muchaka nabagana nava mu family ye NRM nga tata waffe fetu fe bana batugamba temugenda yofe katugenda abantu abakulu sikola nkona ku muchaka embwa neveri yatuwabira ku CID eyo semanya gashumba netuwabira mbu tusemanya tukusosola nevaayo nejja netwala omwana mu kooti musimanya biki bwe byamala okumutta ne binkubira essimu tojja kulumbe tujja kuttirayo nentunuulira abagwagwa kakati ongana okujja kulumba oli yafudde dda bwe saalize kulumba oba bwe naalize naali muzzizaawo n'otunuulira kyovola banze nakoowa
era omuntu yenna ajja mu bulamu bwange ngoze kuntiisatiisa sikutya byenda byembirabye abaana bange babonaabona abaana bange ne babonaabona nentandika okuddusa obwana kale nenkakweka ewagundi akala nenkakweka ewagundi ng'amasimu gafuusa amasimu oli mukatuli kyose musiraamu munnaffe naye nga kanka kanajja wa drone nga kanka kana sanctioninga di operation mbujakana yavuma omugenzi wulira mbu yavuma omugenzi tumwine mbukati kafudde kyebikiro simanya ani alibeera kasiki ate gundi alibeera mbaga kakati nze omusajja atali kutikodinga na video atamugamba ko na kwogera bigambo ebyo omuzanyo gwayo none kabyali yondozanga biseka kabinga bigamba kabevume ebyamukutte ebyaddala bannayuganda bava ku mulamwa mazima bannayuganda bava ku mulamwa balekerera abatta abantu ne badda ku kankaka nembonaabona ne Mukama Katonda talyanguzi ajukira abanaku Katonda mpisizza mu bintu kyovolaba bwemba nkolera bannayuganda saagala mpa magezi bwemba nyina report gye njagala tonkubira simu mboli MP simanyi oli minister tonkubira twesinkane ku street twekube ngumi naye nga tonkubidde kanka kasi kyakubirwa simu neji gwe gikuba owulire ayajajajajja ndi Saalongo nyina ebigambo by'abalongo mbambi kutegekedde ndi musajja mukulu oyogerayo kimu nenkubawo ekya Saalongo nogwa sigabira munabyafuzi kitibwa talina kyayamba abantu boyamba abantu nkuwaana kana akagambo kankensembyayo mu 2026 mulonde Kyagulanyi sikiddamu sikirumamu oyo gwe neesiga bana abamajenze sibesiga babuzabuza nnyo batubye nnyo nekye bakozeeko kimala mulonde owammwe ate mu musondere center je mu power oyo bwe tunamuteeka mu power tujja musaba accountability naye bano batwatere embundu abatwatere embu myaka 4 mwakube mundu ne banyankole bannammwe bali eri bali mukulunda yadde eddagala lyente mubaleetera fu bireeta nte byo bwe bituuka okutunda ente zaabyo nga birangirira kaluso kati olwo nga bijja bisuubula ente ku banaku nga byo bizitwala President Museveni ye president mu Africa akyasinze ente nnyingi bwe baadde batunda amatajjo yagatunze ne Kenyatta metric tons emitwalo 210 bagatutte ludda weno waggulu Algeria wali $1 billion worth of weight gagabwe bagatutte agamwe bagatutte kasabo balabe ebyekiyaye kati Munnayuganda botanyiganze nkusaasira ne bali banyini ba aborigines gye bagenda abasinga abamu abakola mu government ga bali Fiji gye bekwasa mbuno gye bava tebabakkiriza de kweyagala mumbulire mu Uganda kubaganda n'abanyankola ani asinga okubonaabona kubaganda n'abanyankole ng'ogyeko bino ebikwata abaganda by economic status ani kuffe n'asinga okubona si banyankole omusanga nga ali mukasiisira nga neddagala lyasasulidde bamuleetedde fu enkwata evaako ekanya kugimukira ku nteeye naye nga lye eryabo biro balitumiza chartered planes ezirireeta kasawajja abakugu babatwala ku faamu zaabwe kasajja ente ez'olulyo bazitwala mu faamu zaabwe kuzibba kakati kike mugenda okufuna mu bannansi n'olwekyo ze mbagamba sikirumamu muwagire omuntu owammwe muwagire omuntu ge munasaba accountability ng'ali mu power bano ne bakola lipooti tetuuka bano bakola report mujja kugifunako yenze kankaka Emmanuel Peter mbasibudde mweraba nja kubalaba omulundi omulala. They speak of freedom with broken chains, but in their hands are hidden stains. A mask of smiles they wear so tight, hiding truths from the morning light. Oh, imposter dressed in gold, your promises are tales retold. Two voices clash in the open air, seeking justice that's never there. They dance to drums of empty pride, while people starve their dreams denied. Behind the curtain they hide their play, a shadow show that leads astray. Oh, imposter dressed in gold, your promises are tales retold. Two voices clash in the open air, seeking justice that's never there. Where are the answers we demand? Where is the future they had planned? Two voices rise like a growing flame, exposing those who play the game.